kano kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mu mambya enseze ne kakos the microphone soldier. Nze nkimanyi bwakedde bwebanga bwakedde ng'era kyase kikikulu ekitiibwa kya Mukama kati wuliriza okagabaneko ne muno ku mulimu gy'okolera oba ne mu taxi mw'onaatambulira. Emboozi eno njagala ogiwulirize era ogifumiitirizeeko. Oluvannyuma tujja kujjamu akalowoozo k'olwaleero wabula beera muwuliriza mulungi, kijja kuyamba nnyo okuwuliriza n'okumanya amakulu agali mu mboozi eno. Omusajja yali mugagga nnyo. Mu kubeera omugagga yasalawo asenguke mu maka ge agaali mu kibuga aguleyokko ettaka mu kyalo. Ono bwe yamaliriza okuligula yazimbako ennyumba. Teyasooka kuteekako kikomera, yasooka kuzimba obuti obulinga ng'olukomera ku nnyumba gye yali amaliriza. Yali nnungi nga matiribona, yalina emmotoka ye era nga mugagga. Teyasooka kusengula famire ye kubanga yalina omukyala n'abaana babiri. Omwana waabwe asooka yali wa myaka 7, omulala omuto yali wa myaka 4. Baasenguka baagenda gye baali bazimbye amaka amatiribona nno amalungi mu kyalo. Mu kuzimba ekikomera ekyali eky'obuti kyali kyagala kumuyamba okuzimba compound gye yali ayagala munda olwalyoke atekeko ekikomera, ng'atandise okuyiwa amataffaali agagenda okuzimba ekikomera. Ebusukka kkubo waaliwo omuzeeyi nga wa myaka 8. Omuzeeyi wa myaka 8 yajja n'amweyanjulira n'amugamba, tusanise okulaba ku kyalo kino. Amannya gange nze Sekyanzi, mbadde ku kyalo kuno okumala emyaka egiwerako ddala, nsanyuse okulaba. Omugagga yamuddamu ng'akimba nti kale era teyamweyanjulira. Bw'atyo omuzeeyi ono yatambula n'addayo ebusukka kkubo, kitegeeza yali mulirwanaawe. Omugagga yayingira ennyumba nga bwe bazimba ekikomera okutandika emanju nga bwe bakireeta paka eno mu maaso. Ekikomera kyali tekinnaggwa. Omugagga ono yaleeta famire ye era ne bayingira ennyumba eno nga bwe bazimba ekikomera okukimaliriza. Obuti bwo nga bukula nga bwe bazimba ekikomera. Olwo bateekeko geeti okwewala abantu abalala okujja okumutaataaganya ng'enkola y'abagagga bweba. Wabula omugagga ono buli ku makya omuzeeyi ono yajjanga okumubuuzaako, naye nga buli bwajja okumubuuzaako amweyanjulira n'amugamba, nze Sekyanzi, yenze mulirwanaawe oli abeera wali ebusukka kkubo. Sekyanzi yalina eggaali ng'akeera buli ku makya n'agenda mu nnimiro okulima. Naku lwakya lumu saawa zaali ziwera 2 ez'ekiro, mugagga ng'akomyewo ewaka n'omukyala we nga waali. Abaana bano baali mu compound nga bazanya. Akasota akaava mu buti buno bwali bukyaliwo nga tebannaba bujjawo okuzimba ekikomera kaaluma omwana omuto. Bwe kaamala okumuluma, omusajja yapapa. Mu kupapa ennyo yadduka mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu n'ayita mukazi we. Mu kuyita mukazi we badduse omwana mu ddwaliro okutuuka ku baatule ey'emmotoka okugikuba nga teyaka. Kyali kitegeeza nti baatule yali eweddeko ey'emmotoka okuddusa omwana mu ddwaliro. Mu bwangu baapapa ne bakuba amasimu nga teri ataasa. Badduka mu bwangu okugenda wa muzeeyi Sekyanzi ono basabe obuyambi. Mu kudduka baamusanga atudde mu kiyungu. Kaali kawungeezi, ssaawa 2 ngezi ez'ekiro, bali awo bali mu kumwegayirira era bamusaba buyambi. Omuzeeyi yabayamba era yayamba omwana ono n'amuteekako eddagala ng'abazeeyi bwe mumanyi bwe balina first aid ku misota. Olw'okuba emmotoka yali tesobola kutambula, yabawa eggaali kwe baatwalira omwana mu ddwaliro. Era omwana yawona. Enkeera waalwo muzeeyi Sekyanzi yali akaliridde emimonde n'amazzi mu kicupa. Yavuga akagaali kubanga oluvannyuma lw'obatwalayo y'akagaali yakomawo nako n'addeeka. Bwe yakeera ku makya n'abatwalira amazzi ne lumonde omukalirira. N'ababuuza mwasuze mutya, omwana ali atya? Era omwana yawona ne bakomawo ku kyalo. Kyakuyiga kimujjojje mu mboozi eyo gye nkunyumiriza. Teri muntu mu bulamu atalina mugaso. Ne bw'oba wenkana ki ng'olina ensimbi yenkanaba, buli muntu akulinaanye alina omugaso.
teweemaliriranga kubanga byeweesiga era byeweesigulirako okugamba nti bikumalirira era bisobola okuyisa wonna woba oyagala bisobola okuvaamu oyo gw'otalowooza kuyamba asobola okuyamba. yagala mulirwanaawo tomanyi ddi lunaku lwajja kutaasa. kale nno byonna byakuyiga fumiitiriza werowoozi era naawe weekube mu tooki weeyisa otya ku kyalo wowangaalira. agange Zekakosi ne microphone soja. bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe va mu buliri